Kitegerekese nti ebyuma ebikebera n'okukakasa ebiwandiiko by'abalonzi ebiwera emitwalo 385 bye byatuusiddwa kuno okweyambisibwa mu kulonda okugenda okubaawo ku lw'okuna lwa wiiki egya. Ku bino 2,000 byaguliddwa so nga ate ebirala emitwalo 365 byapangisiddwa okuva ku kampuni ya Smartic International Holdings ku buwumbi 82 n'obukadde 8. Kinajjukirwa nti kampuni eno y'emu eyawa Uganda ebyuma ebyeyambisibwa mu kulonda kwa 2016. Olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kanjudde emu ku byuma bino era ne kalaga n'engeri gye bigenda okukozesebwamu mu kulonda. It cannot scan the finger of that person. Okusinziira ku b'ebyokulonda, omulonzi ajja kuba alina okuwaayo ennamba y'akakonge akalaga w'alondera oba NIN eri ku ndagamuntu ye ng'eno yeeteekebwa mu kyuma kino okukakasa nti mulonzi. Bakubye kapapulako akuuma ako ne basobola okugisoma ekifaananyi kyo n'amannya go ne gavaayo bulungi. Kyokka bano basanze akaseera akazibu okugezesa ebyuma bino. And it will tell me I'm not a voter there. But you said it has to tell me where I'm supposed to be a voter. I think you're wondering why we did not configure these things for the whole country. So it tells you where you are. There's a limitation to the capacity of those devices. Wabula bamu ku bakiikiridde abo abesimbyeewo basigadde tebamatidde. Tebagigezeseza ku ffe n'abawaddewo newankubadde n'abamawulire tewali yenna agezeseddwa ku eyo mashini nekakasa nti ekola. Sinziira bye batunyonyodde kubanga bw'oba onyonyola omuntu system empya ogimunyonyola n'ogimulaga bw'eneekola. Kakati ebinaavaamu tulina kubirinda ku lunaku lw'okulonda tulabe oba ebyo bye boogedde bikola oba tebikole. Akakiiko kannyonnyodde nti ebyuma bino byakoleddwa okusoma obubaka bw'abalonzi mu disitulikiti mwe basangibwa nga n'olwekyo omulonzi agezaako okulondera mu disitulikiti gy'ateewandiisiriza ebimukwatako tebisobola kulabibwa. Mu ngeri y'emu, divisioni 5 ezikola Kampala zaateereddwa mu byuma bino nga disitulikiti olw'obugazi bwazo. Kati olwokubanga bubeera bukolebwa ku disitulikiti level sobola okutegeeza nti obanga oli mu disitulikiti eyo kaba kasobola okulaga nti polling station y'omu disitulikiti eyo yeno bweti oba mu disitulikiti endala of course kakomaawo ne bakugamba nti toli mulonzi mu kifo kino. Ng'oggyeko okulaga omuntu w'alina okulondera ebyuma bino era byakweyambisibwa okulemesa abantu okulonda omulundi ogusukka mu gumu. Kinajjukirwa nti enkozesa y'ebyuma bino teyatambula bulungi mu kulonda kwa 2016 era byabakama ateereddwa ku nninga nnyonnyole oba ku mulundi guno embeera eno teebeerewo. Ebyuma ebitufunye bigenda kukozesebwa buli polling station nga bipya ng'ate battery esobola okukozesa ekyuma kino okumala essaawa 16. Wabaddewo n'obweraliikirivu nti ebyuma bino byandiremesa abantu abamu okulonda ate nga bali ku nkalala z'abalonzi. Kasita omulonzi ajja ku polling station n'asobola okukakasibwa abaliwo ba agents ba candidates n'abakozi baffe presiding officer n'abalala nti ddala omuntu ono ali mu maaso gaffe yali mu register amaanya ge yegundi n'ekifaananyi kye tukiraba. Omuntu oyo asobola okugenda mu maaso n'akkirizibwa n'akuba kalo. Kati akakiiko k'ebyokulonda kapatikanye n'eddimu ly'okutuusa ebyuma bino mu buli kifo awagenda okulonderwa. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.